Ku Sande ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno twakulaga emboozi ng'abantu mu ggombolola y'Ekibalinga mu disitulikiti ey'e Mubende basattira olw'ekirwadde ekitannategeerekeka we twagikulagira ng'abantu 6 be baakafa naye ng'obubonero obwabeeyolekerako bwefaanaanyiriza obw'Ebola oba kolera. Naddamu okuwanda omusaayi. Kyava ku musaayi katandika okufuka musaayi. Kubanga tuteebereza nga yandiba Ebola oba kolera. Abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwa ssentebe w'eggombolola y'Ekibalinga Mbonye Venancio bakakasa okufa kw'abantu bano okuli Natukunda Emily, Tumwesigye Bernard n'abalala era nti bafa mu ngeri y'emu oluvannyuma lw'okufuna embira ezirimu omusaayi n'okutanaka. Wenjogerera abantu 6 baziikiddwa ate ng'obubonero n'enfa enkwatibwa y'obulwadde n'enfa y'emu. Kati abatwala ebyobulamu mu disitulikiti ey'e Mubende nga bali wamu n'abakulembeze balaze okutya olw'omuwendo gw'abantu abaakafa ekirwadde kino ekikyabalemye okuzuula okweyongera nga kati baweze 7. Naye ate era twasiga tetutegedde okufa okwo kuva ku ki era ekiro ekyakeeseza eggulu twafiiriddwa omuntu omulala. Abantu baffe bano simanyi ekirwadde kibaluse oba Ebola oba kusesema omusaayi n'okubuka n'omusaayi. Twandisabye gavumenti tuyambe. Kiriridde omukyalo omulala Beatrice Zabalinda okufa oluvannyuma lw'okuvamu omusaayi mu bitundu bye eby'omubiri olunaku olw'eggolo. Akulira okunoonyereza ku ndwadde ezibalukawo e Mubende Dr. Sekito Jonathan era nga musawo ku ddwaliro ekkulu e Mubende akasiza okufa kw'omukyalo ono era nti abasawo beenyigidde buterevu mu kumuziika okusobola okwewala abantu abalala okukwatibwa. Ng'alina obubonero obwefaananyiza ebirwadde ebitera otusumba mu kitundu kino nga Crimean Congo hemorrhagic fever oba Ebola oba Marburg ebirwadde ebyekwataganya omusujja nga kuliko okuleeta omusaayi. Agamba bazzeemu okufuna sampo endala okuva ku mugenzi ne ziweerezebwa entebe okwongera okwekebejjebwa balabe oba nga banaazuula ekimusse. Jakera sampo ku muntu eyabadde afudde. Sampo eyo twagitutte tukyalinda results zigenda kujja mu ssaawa 24. Dr. Sekito ategeezezza nga bwe bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku kituufu ekitta abantu bano. Baliko n'obukiiko bubiri bwe bataddewo okulondoola embeera eri mu kitundu era nti bakolagana ne minisitule y'ebyobulamu okulaba nti eggwawo nga n'omuwendo gw'abantu tegunneeyongera. Akasooka the district rapid response team n'akalala ak'okubiri public health management team era ya district. Erimu ba stakeholders ab'enjawulo tulabe engeri gye tukwasaganya ekintu kino nga district oba nga awamu ne regional referral hospital. Asabye abantu mu kitundu okwongera okwegendereza singa babeera n'okwekengera kwonna ku nfa y'omuntu. Kasita omuntu babiri bafa oba n'omuntu omu ne bwafa ng'afudde mangu ekirwadde tekitegeerekese oba olw'ensi tatuuse na mu ddwaliro tulina abantu balina okukozesa system zaffe okuwulira ab'ebyobulamu abakulembeze baffe tutandika okunoonyereza nga bukyali. Amyuka ssente wa disitulikiti e Mubende Sharif Magezi alajjadde minisitule y'ebyobulamu okukola ekisoboka okuzuula ekitta abantu mu kitundu kuba enfa yaabwe ebeeraliikiriza. Twetaaga okufuna abakugu abatuufu results tukyaziriza okuva mu research institute Entebbe batuwulire ekituufu ekiyinza okuba nga kikivaako obulwadde obwo. Musa Kabogoza yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.